tulabe bulungi gamba tukulaba nasooka Masaka wa ningamba abasajja n'abakyala balimeki nga sina factory ninga ine ekirowoozo ab'e Masaka ne bankolomera beekyotera bonna nenyebaza mukaa bonna bankolomera kati batandise kweta Rosemary nimugula kubanga alina byenkolamu n'abagamba ekigambo kiri eki tosobola kunoonya akatale k'ekyotalina osooka n'okifuna n'onoonya akatale kaakyo buli bw'olaba omuntu yenna omwavu akatale weekali nga talina kukisimba bw'omala okubeera nakyo akatale ke kakunoonya alo mukitegede so buli lunaku twagala tanizi 4 za Rosemary naye Rosemary yenna tulina okugula tulina okumugulira mu byalo siwano Rosemary yenna tulina okugula buli lunaku tulina okumugulira ku gombolola tulina okumugulira ku kitawulizi tulina okutanga egombolola y'eryantonde egombolola yawa olwokubiri ssaawa 8 motoka egenda kubeerayo si ayabeera ng'alina puroguramu n'ategera motoka ejjawa owange nemukeera mwenna musala nga motoka yaffe etwalayo soda n'amajaani yeetika Rosemary n'emuleeta Rosemary tulina okumugulira eri okwewala ababbi n'okutuusa Rosemary ayonoonese alo Rosemary bw'omulima mugenda kulaba endimiro wali amala emyezi 7 ku 8 n'osala olusalo olukola ki awo n'olinda emyezi emirala emeka mu mwaka okusala emirundi eki 4 oba 3 ku 4 kisinziira ettaka n'endabirira alo so tubakunga ate tubategeeza nga twagala abagenda kutulimira Rosemary kubanga tukolamu amajaani tukolamu ebinzaali tukolamu perfume tukolamu air freshener ate bw'olima Rosemary n'omuleka emyaka 3 n'okamulamu ekibayita Rosemary essential oil wandiika ekidoomola kimu tukigula miliyoni 20 ekidoomola eki mu kidoomola ekya Rosemary essential oil yewutukola Rosemary oil mix yewutugenda kukola air freshener ate yewutumixinga nitukolamu ekibayita aftershave mu essential oil wa Rosemary yebubakola mu Vicks yebubateeka mu sweet Pepsi bano bonna badiringira mu cosmetics litemu ya essential oil wa Rosemary etabula pipa 10 eza perfume abasajja abasala ebirevu weekejja aftershave yaffe efuluma n'abakyala musala ebirevu eri Tanzania aftershave esiige kolabe bw'omala kusala ebirevu tugenda kudamu kubutuka butu ana ayamba n'ayisaamu musawo gwosaze bulungi ekiri kusoko kisibe olabe gama mwekyo tukolamu oil ajja kwencaca ajja kwenkanyanya omulembe guno tokkiza kaduwa yakendanga mutesoma emyaka 8 naye omuntu bwakutunulako olembogo nga kateba nze ndi muzeeyi sokolaba envi zonna ndika zeeyi naye bwondaba nga njogera ninsala sawulini gwe ngenda musini ya siri nintuula naye nga ndiki oil gama yesiige oil odde buto ono omwana amaze n'emyaka 2 n'etakula soka omulabe buli lunaku addabuta alinga akavubuka ka myaka 21 Rosemary oil aziza omuntu okumera ekiwalaata akumya omubiri omusajja omukyala amala okunaaba ekiro genda bakukole kaki kamasaji okeera ku matano otebe bakatabyalimo ne bagamba banange kino kiki kakomyewo ka oil mbongere soka esiigeko abadde atanse kaduwa mutunulwe kati omulabe mudakiike abakyala abakazi baluwa buli mukyala yenna bw'omala okusala ebiki ntegeeza eri Kampala mukadde oyisawo ka oil bwoli bw'omala kusiba enviiri
Halo ate buli ngalo z'omukyala yenna zirina okuba nga ziwoweera oba nga zigonda. Omukwano mu kisenge gutandikira wa? Omukyala ng'alina engalo zikalibwa bw'oyisa ku taata w'abaana bw'oti olinga amuyisaako ekyangu oba oluwawu amaanyi gabuuka. So kakoyiro twakabakolola kasente tono 15 kakaaga kasanvu nako 13 wekali ng'oteeka mu bizigo ebirala ng'osigawa gamba Mulozi Meero tukola akantu kano ka 20 kano lino ddagala gamba lino ddagala. Halo abeera biralabira gogenda kunywa kanu otwale na kanu teka maza gocha after shave nagemus abantu bonna besiga abasajja bukekereza byamo mwaba bukola nzabi kule ebintu byo tubakekereza ebintu nzabi yekolera mukama yabinyigiriza bwere nyabaza mukama nduwanjawulo mu Africa yonna. Halo manyi kukola emitayimwa mu kika kyawamwe bameka manyi kukola amabaati manyi kukola mattress plastic chairs nkola products ziri zonna zolaba nga nzikolera wano siri wanjawulo muwakana factory emu mu Uganda ekola products 8 kudda waggulu imiriro gyogere imiriro zogere bawakana yimirira mpe erinnya lya factory onsomere products 8 kudda waggulu imiriro ntateke emitwalo 10 imirira zogere nakasaro wabyane sente zange onunzumu wadde naye mwakwetanga kubanga akolesa amagezi nansinga. Gamba nkwade dipo yawa dipo yasanga encha jango kimere $1.5 usasule utandika okukola bakwenya ebintu bya $6,000 omutwe okukola gamba omutwe okukola. Halo tukola soda tukola amajani tukola omuzigo tukola ebintu byonna ebyolabaawo tuli banjawulo gamba twagala abagenda kusimba Rosemary leero enkuba etandise kutonnya. Bw'oba oyagala gagawala otandika mpola toyepanka n'otandika n'ekinene n'atandika n'akabya ate bakampeera bwerere jjaja wange ate yakampa yali muzibe. Mukama n'anyamba n'atwala akamyu kamu n'angamba ngo akamyu kazaala ku makya akawungezi kaba n'oluki ninkalunda emyezi emeka nga tikazaala ate angambe kazaala buli mwezi nimulumba ku makya nga ngenda kusomera. Iki yali muzibu n'omulumbira kumpi kubanga muziba kukuba omuggo kati nayimirira eno n'ambuuza gwe ssebo wali oyagala kazaale katya nga twakatwalira kanume nkalunza emyezi emeka nkawadde amalagalagala munda emyezi emeka ningamba kati kampe nagamba okuwa akanume ogenda kukola ennaku nga buli bwova kusomera akawungeezi oleeta amalagala ga lumonde olabirire bwonna ngenda kuwa akanume ninda muninkola ennaku ameka newera emyezi emeka nampa akanume nirumala emyezi emirala omwezi ogwokutaano nekazaala obwana 7 nange nindayo ku ssomero ninga mwena abavubuka bagala okugagawala mundeeteranga emmere omuddo gw'obumyu ninkuwa akato ate myezi obudde gamba Mukama ayamba. Bw'oba oyagala kulunda obumyu n'obufunamu bw'oba oyagala kugagawala ng'oyita mu kulunda obumyu ogenda kukola ekintu eki sooka ongaagale bwetaaga keya gamba keya. Ekyokubiri olina okukikola nga bizinesi nga ki. Ekyokusatu gwetandika oba olina akanyumba oba tolina ki gwetandika. Ebirala bibuuzo by'otubuuza bigenda kukusangayo.
batandika embwa bwe naabulya onajjukira okuzimba. Alo gamba ne batandika mugambe oyina ebokisi y'ennyanya, ebokisi y'ennyanya erwa otandikiramu. Oyina lulumuteru bumaana okola ki? Naye kimanyi kiryaki muntunulire mundabe atandise n'omumyu bumeka n'akasajja kaluwa ogenda kumala emyezi 8 emeka ogenda kuba nga oyina ebinyumba oyina omumyu 10 omumyu 15 tubugula miliyoni za 3.4. bw'oba oyagala gagawala otandika mpoya toyepanka nga tolundangako nte tolundangako embuzi n'ogamba nyagala 40 mulundo tandika n'omumyu 3 n'akasajja kaluwa. Bizinesi ekule ng'ogiyiga, ekule ng'ogisoma, ekule ng'ogitegeera. Kati nze nzasaba kutandika n'etenti yonna tulina obumyu gamba buli muntu alina omukisa gwe. Osobola kubulundira mu luggya ne butambula mu lusuku lw'amatooke n'oweza n'omumyu omutwalo nga tozimbye na kinyumba. Akanyumba kano okalaba ateekenemu abasajja abakulu abeepankapanka. Munguzi omusajja talunda omumyu bw'abaana we ogwo gwali omulembe gwa before covid, guno omulembe gwa after covid. Ogwaki n'abasajja abakulu balunda obuki akabitu bakakwata matu bakakwata wano bakwata wa kana akanyu bwe butugula emitwalo 8,910. Kitegeeza n'oba nga olina omumyu 12,000 tayimuza emitwalo 10 ziba miliyoni 2. Mundabe bulungi banyiige. Mama yagenda okutuzaala yatuzaalira mu nte bagenda okunzaala nga tulina tebagita gaju yali amahembe akamyu kano kamu kasinga ente 10. Akamyu kano kamu kasinga ente 10 kasinga embizi 10. Akamyu kano kamu kasinga omuntu alina ekinyumba ky'enkoko ekyenkana wano wonna. Gamba lwaki? Alo enkoko gamba enkoko abala mulunda enkoko kubanga babayigiriza okulunda ki? Enkoko tekola magoba bonna bazitandika bonna ne gavumenti ziyagaba genda ondaga ebinyumba. Olaba omuntu akaaba ekyokulya otulwisa enkoko emyezi emeka akanyukokka kekotandika okuliisa ng'emmere yonna yikalya. Aruma naye tekisawo ky'emmere gyeto nze tulunze obumyu wano naye tutugulangako emmere n'olunaku n'olu. Genda olunda enkoko 10 nga toguza emmere mu wiiki. Ababasomesa okulunda enkoko be balina ebinyumba ebitunda emmere y'enkoko. Abayigiriza abanyayuganda okulunda enkoko batunda obwana obutannaba kulya. Anasitegete alo batunda atannaba kukola ki? Kubatunda basomesa ki? Alo bapromotinga obwana akatannaba kulya nobwo akatunda emisolo akola amagoba. Enkoko wegenda kumala emyezi 2 ekyeba eridde tosobola kufuna amagoba ga 10,000. Bapromotinga bizinesi zaabwe. Omusajja asobola kulunda embizi ayina essomero. Abaana bamala okulya akawunga konna akawunga akasigadde ne batwala mu kinyumba ky'embizi ku bwereere. Abalina amadwaliro abalina hoteri epanga okulunda embizi ogenda kugula kyaccu. Abalunda embizi be balina ebyuma bya kasooli bw'otwalayo kasooli amukola bw'ati wa bwereere. Abaana batika ne batwalira embizi. Kati nawe bw'olaba embuzi zinyirira n'ogenda kugula kyaccu. Kumbe bali kuki? Bw'otwalayo ki? Apostle tegede bw'otwala kasooli ku kyuma kumbe kyaccu akola atya? Batwala mu mbizi. Bw'olaba embizi zinyirira naawe ayimirira ati ngenda kulunda ki? Omusomesa talunda mbizi nanyi misomero yalunda ki? Kubanga ayina kyaccu ayina emmere y'obwereere.
Embizi tizirya kyokka. Makanika wa piki talunda mbizi. Embizi tizirya oiro. Tizirya nati. Tizirya sipaana. Ana ina kyategedde. Tumunkwata omanyi mumuwakana. Katusoko waluka omukono gwote gulabe. Embizi y'emyezi embizi eyibatunda emitwalo 3 eba ya myezi emeka? Eba ya muki amulala ey'omwaka ya mitwalo ameka? Katubale ekibalo inda kosebo topapa nawo totupapisa wandiika emitwalo 3 fena tubale divide it by 12. Apostle abayigiriza bana abantu okulunda enkoko batunda obwana nga bwakabwaluza tubona bakulya ne bwakatunda 10 akola amagwa kwanga tikana bakulya kintu kyo gwe n'otwala n'oyewola n'ogenda kula ki meka ebiriki bulindi omwezi gulumu ennaku meka katukwata emitwalo 2 divided by 30 days. Runana kilo ya tatu ya meka. Nikubanga abanya-Uganda Apostle tibabala but. Nikubanga embizi agituze na mama mtwalo 10 ameka. Omurundo ate embizi yange yafunya mitwalo 3. Batu tegera ne basomesa gwelinda ko nawe. Bantu tubalina kizibu. Aba abategekera omulembe solving equations 2y is equal to x minus a is equal ne basooka ne bakubuzabuza oleme kutegeera ki kyekyola badokita genda mulago n'asoma emyaka emeka n'afuna nga tusakukola ne panado n'enu ng'emyaka yona 5 yasomye eddagala lyabo ate ng'omwana akola eddagala China wa P5 munda mwena bw'oba oyagala kugagawala akamyu kalyaki Mustegede. Ogumanyi bwe kuba sawa. Alo. Ene cabbage. Tugenda kubayetera ensigo za cabbage. Nga cabbage yenkana ng'omuntu. Ngendo ojja kwebuka n'oteeka mu kyumba ky'omyu y'omunda mu katale tuli mu kazimba. Ekisibu ky'omwavu kireki bw'omugamba ekintu ayagala kikole leero. N'omugamba y'emyaka 20 yamaze mu bwavu nga tiyabwejjamu. Nabanga amaze n'ebizibu emyaka emeka naye bw'ate wakateba n'omugamba fandi n'amalenda 2 nga togimuwadde kateba mufere n'omugamba gwe sooka olabe emaali sooka olabe bino babitunda wa oteekayo 10,000 babikuŋŋaanyiza wa 10 meka nezirisa tutuddamu tubayigiriza guno omuddo gwonna mugenda kusimba lwa mpaka mugwanike ngulaba omuddo twagowadde antegeeza guno byakwawula tumubika wanika guno naye tebukola ebirala biri mukama wange omuddo mugulaba baguyita sawo conflict na mugenda gusimba okutandika ne wiiki ejja tugenda kubawo ensigo bunusweni 5 simba ebikolo 10 gamba 10 wa bwogagawala olina okukolesa n'obudde bw'abantu abalala olina okukolesa obudde bwasengaawo obudde bwa jjajjaawo obudde bwa nazaalawo guno omuddo gusimba mu biti byo owomwe fotpotro ogambe senga labirira ki gukulira weeks meka gwe buli weeks 2 asale ateeke mu nyumba alo mu mwezi ebisawo meka apakira bukusindikire ku basi ekisawo eki basi ekyetera endusu 10 meka ebisawo 3 gwe zesende meka nga tugenda kukola amagezi g'okukola pellets erw'emmere omuntu baguyita confre gamba confre gamba CONFRY tuwandikirizebu gwego guno gwe muddo gw'ente muddo gwa nkoko tugenda kuleeta ente z'amata ng'ente eki evaamu ekidomola ky'amata mu lunaku
noba ng'olina ekikomera olina ente y'amata olina embuzi y'amata olinamu obumyu nga ekikomera 5 ku 10 halimu enyumba olinayo ka compound olina binu byonna 5 ku 10 nga buli mwezi kademeka obumyu buno bwonna bwolaba bwonna bulya kireeki obumyu bwonna mubulaba bulya kireeki soka nemala eyingiddewo bikola bya kabeji kafumbe mukaseye singa nakatala kalala tulunda obumyu ekiro n'emisana naye nga tuyimidde ku mmere yawa wali ayibatikkulira kabeji kati nakoze faamu endala tuli mu kugizimba egenda kumala omuliro nga 15 naye buli lunaku esobola kufulumya kumezi supermarket kali kabeji zonna zikurra buli lunaku abakolole nga 8 ez'ebikola bya kabeji halo anakutegeka ene emerekeyoko tugattamu ebintu ebirala kaduka 13 naye tugenda kubayera ku 12 n'esirero musooke mugende mugeze okwatamu obutono bw'obuto n'oteeka ku kataasa akamyu ne kalya ne kanywa amazzi nkagwa waliyo kati genda kana akantu kokka okawa embizi 10 katwale okawa embizi meka dama bameka nga waloliddeku emmere ennyama y'akamyu oba tewooma omanyi nga akamyu koona ekikalya kalya eddagala ennyama ne ate siteegi gwaffe akawunabosa ennyama y'enkoko tubosa nyama wali kyebuuzaako akamyu kazaala ku macaka wange zikaba bonna boolaba zibu kateba yekka anakitegeke kakyatafunako yenze yekka yagenda weeru nisoma ebintu bino byonna ni Uganda ninoonya bano abasajja n'abasanga mu Karaji Mukono abantu 108 nimbayingiza mu kisenge nimbayigiza okukola ebintu bino byonna ku bwereere anakikola mu Uganda sinoonya sente nnyo naye ate Mukama agenda kuzimba sinoonya ki ne Mukama agenda kukola ki njagala obulamu bw'abanyayuganda bukyuke abaana abadde badduka bunaku bagenda awo okunoonya emirimu batandike kukolera mu Uganda yaffe ekinyumba mukirabe ekinyumba buli muntu yenna azze leero ogenda kutandika n'akanyumba kano mu Lujja mu Garaji mu compound kati kajjamu omunyuma 20 bw'otandika n'akantu kano okalaba mu myezi 3 kwena kakuzimbira layini ya biri byonna mubembera obuntu bulye leta kabeji wano omulembe gukyuka ani atakyuka naye bino ebikoolo olina okusooka n'obyozaako mukitegede halo olina okusooka n'ofuna amazzi n'ogateeka mu baafu so base nabanya mwena batulaba ku Salt TV tubagaliza obuwanguzi kyekitwogerako buli lunaku ayagala kuva mu bwavu igo okulimira abafunda n'okulundira abafunda buli lunaku lwa Mande tubategekedde omusomo gwa bwereere jangu oyige jangu osome igo okukola n'essawo Uganda ng'olimira abafunda olundira abafunda n'oganyirwamu byonna byolima byonna byolunda sawo Uganda yebuggula yeffe akatale k'obumyu akatale ka rosemary akatale ka iri akatale ka cloves sawo Uganda yebugula tebagaliza obuwanguzi ongera okulaba programu yaffe buli lwakuna sawa emukitundu programu yaffe nga mugiraba ate Mande sawa 3 tubalindira demokrasi yaffe okaba mpeera omukisa tubagala nnyo